abantu abawerako mu myaka 40 General Museveni gy'amaze mu buyinza bazze nga bakozesebwa mu ngeri ey'okuswaza abalala, mu ngeri ey'okulwanyisa abalala, mu ngeri y'okukijjanya abalala, naddala abo abatakwatagana na General Museveni oba batakkiriziganya na General Museveni, naye gye biggweera nabo bamaliriza bibakyukidde nga ate baswaziddwa mu ngeri y'okusuulibwa oba okulaga nti nno kumpi babadde nga bye bakola bye babadde nga bajja bakola ebbanga lyonna nti babadde nga ababadde nga bajja babyeragira bokka na bokka. Bangi nnyo balwanyisiza opposition, bangi nnyo mu Buganda naddala bakozeseddwa okulwanyisa Buganda n'Obwakabaka oba okusaanyaawo Buganda, okugeza nti weewoonya omuntu eyaleeta ekirowoozo okubeera nti katugeze Buganda, ekigambo Buganda bakisangule ku maapu ya Uganda, ate nga munnange ojja kugenda okwewoonya nga mulimu n'Abaganda bennyini. Kati n'abalala bangi nnyo bakozeseddwa nnyo mu bintu bingi nnyo, era ne bamaliriza nga ate munnange be baswadde oba be baswaziddwa mu ngeri y'okubaggyako amayinja, ebifo ne babifiirwa, ne babeera nga kwegamba abatakolerangako General Museveni oba atabawaananga nako yadde. Nzijukira omulamuzi Ssebutinde, Julius Ssebutinde, mujjukira omukyalo oyo yali w'amaanyi nnyo, naye nga kooti ya Ssebutinde muganda wange bwekukwatako, naye gye byaggweera ng'alinga kumpi abadde nga yeetuma yekka. Kati n'abalala bangi nnyo, era nga muno mwe muli Minisita Mayanja alojja atuuse okugamba nti essiga eddamuzi lifevaringa oba nti libikkirira Kabaka mu misango gyonna gye bazzenga bamuwaabako, emisango gyonna gye bazzenga bamuwaabako. Essiga eddamuzi terikkiriza Kabaka kubeera nti nno emisango egyo gimusinga. Titeri muntu yenna asobola kuwangula musango gwonna eri Kabaka wano mu Buganda oba mu Uganda, mu kooti za Uganda zonna teri. Kati ayogedde ku buswavu nti kati ssaawa eno alinga ali mu buswavu oluvannyuma lw'ebyo munnange byayogerako. Ekisooka omuntu ky'alina okusooka okumanya wano mu Uganda nti General Museveni ensonga z'ettaka azitwala okuba nga ziri siriyasi nnyo, era akimanyi bulungi nnyo nti ettaka bwe bwannannyini obwenkomeredde ku nsi, nti gwe nsi yonna bw'eriba nga ettaka liri mu mikono gy'abantu abo bannannyini lyo ababeera balifunye oba baliguze oba balifunye batya, kitegeeza babeera bannansi. Era yayogera ku nsonga y'okulwanira ettaka n'agamba mujjukira bulungi nnyo nti ettaka abantu balina okulirwanira kubanga ttono, kati okulirwanira kiryokke. Mujjukira ensonga z'abalaalo nga zaakatandika mu Northern Uganda. Kakati ensonga ezo azimanyi bulungi, era nga kaweefube munene nnyo ow'oku encouraginga abantu abamu okubeera nga bagula nti waliwo olukwe lw'okubeera nti nno oba omulanga ogw'abantu abamu nga babakubiriza okubeera nga gwegula wonna w'oba oguze gwe kasita oli abanga atunda. Ate kati bakizuula nti mu Buganda abantu batundira ddala, mugule. Kiba kitegeeza nti singa babalekera ssente nga muzirina, katuze mutunda emmwanyi mufuna ssente, mutunda vanira mufuna ssente, temusobola kutunda ttaka lyammwe. Kiba kitegeeza nti balina kusooka kubaavuwaza mube nga temulina ssente, then mugenda kutunda ettaka lyammwe, mugulemu zi bodaboda, mugule n'ebirala. Kati ensonga ey'ettaka General Museveni agitwala okuba nga nkulu nnyo, ekyo mukitegedde. Kakati ono State Minister
for Lands Dr. Sam Mayanja avuddeyo na castigating judiciary institution era ng'agamba nti essiga eddamuzi likijjanya lipersecuting era nti lino essiga eddamuzi mu nsala abo bonna bagamba likijjanya abo bonna abandi badde beesimba mu kabaka era nti oyo yenna agezaako kuwaaba omusango nga awaaba ensonga yonna nga gwakuwoza wakati oba gwakuwuliriza wakati waabo abanyigirizibwa ne kabaka munnange amaliriza bimulemye. Kati Mayanja ono nga abadde yeeyimbye mu ttaka ly'ekaazi ery'abasikawutu wiiki ewedde baamugamba nti byonna byagezako kukola bimenya mateeka era nga agamba nti essaawa eno abantu kati bamutunuulidde nga omuntu kweggamba atalina nsa ne kimuleetera okubeera nga aswala nti yeeyunze ku abo abangi ennyo nti buli bwe bagezako kubeera nga beeyumba mu kabaka wa Buganda bamaliriza baswaziddwa. Kakati munnange mu nsonga ye agamba nti mu kugezaako okubeera nga alaga nti Buganda Land Board tetambulira mu mateeka n'ensonga zonna ezikwatagana ku ttaka mu Buganda byonna kakati essaawa eno biringa ebimuddidde. Alinga kweggamba eyazza omusango atalinaako be yali alwanirira kati n'amaliriza nga aswaziddwa. Minisita Mayanja bw'atyo bw'agamba. Naye kweggamba bino byonna nga bw'obitunuulira nga bwe biri nti biba bikolebwa era nga bipulaningiddwa bulungi ennyo era ensonga ezo ezisinga obungi ezo eziriko ebizibu ebingi ennyo oba n'ebifo nga biriko ebizibu ebingi ennyo batera kubiwa abantu abamu. Kati baddidde wano mu Buganda ne baddira abantu abaali badde aba wano mu Buganda bennyini ate be bakwase okubeera nga balwanyisa ensonga za wano newankubadde ng'era still tetujjaawo oba tetujja kugamba nti ensonga z'ettaka mu Buganda zitambula bulungi. Kubanga neyo naye eriyo abakyankalanya naye nti oli addira abafamire n'atandika okubeera nga abaawulajawula era n'aggyamu abo ababawakanya mwe bennyini ne mwekuba mwekka na mwekka. Kati Mayanja mu nsonga ze zino ndowooza oba oliawo kyajje akirabe agamba nti omulamuzi Moses Kawumi Kazibwe ow'Emubende mu 2022 mbu ono yawa ensala nga ku nsala eya Mayiro ettaka lya Mayiro nti Mayanja bwe lyawolereza abantu ku ttaka lya Mayiro era munnange okukkakkana nga Mayanja abadde nga atalinaawo nsonga n'emu. Kakati Mayanja era agamba nti Male Mabirizi y'omu ku abo abaavaayo okubeera nga bawaaba emisango nga beemulugunya ku kabaka ne Buganda Land Board naye teri musango n'ogumu gwe yali awangudde. Kakati agamba nti Mabirizi yamaliriza munnange bamu blacklistinze era y'ensonga lwaki tosobola kumusanga ng'awangudde omusango gwonna mu kkooti z'e Uganda wano. Tosobola kumusanga awangudde omusango n'ogumu mu kkooti z'e Uganda wano okwaliwo eyimba mu kabaka. Kakati era
Mayanja agamba mbu olw'okuba nga ekkobaane lyerimu musiga eddamuzi nti abo bonna balitigants abateekayo lawsuits nti nga bawakanya kabaka n'ebigendererwa bye ng'omuntu ku ttaka kati nga Dr. Mohamed Bule Kasasa musango gwe keesi ye nga ekwatagana ettaka ly'emutungo ku bwannannyini agamba nti ebyo munnange n'okutuusa kati tewali kyali kituukiddwako bisigala biri unresolved kumpi myaka 20 mirambirira paka Dr. Kasasa munnange bwe yatuuka okufa. Kati Mayanja agamba nti okufa kwa Dr. Kasasa ekitundu kwo nti kwayanguyizibwa esiga eddamuzi kubanga nti bamukandaaliriza jjukira nga musajja wattu talina ssente mbu era munnange okukakkana nga bw'atyo alwanirira ekintu kyatalifuna. Mayanja bw'atyo bw'agamba era n'amaliriza nga talina avuddeyo ng'akasima ebbumba. Okwongereza ku Kasasa, Mayanja agamba nti Attorney General Kiwanuka Kiryowa ono y'omu ku abo abaakola obubi Dr. Kasasa kubanga yeeyingiza mu ttaka ly'emutungo mu nkaayana mu ttaka ly'emutungo era n'agamba nti mu ngeri eyali egendereddwamu okubeera ng'eganyulwa kabaka ne officials emmengo. Agamba nti Attorney General bw'atyo mu kubyeyingizaamu n'alabika nti yakolanga omusanvu omunene ennyo okulemesa Kasasa okubaako w'atuuka. Kati n'agamba munnange buli muntu yenna agezaako okuyingira oba okweyingiza mu bigendererwa bya kabaka okubyemulugunyaako naddala ku ttaka. Agamba nti esiga eddamuzi muganda wange limulemesa era abo bonna abalamuzi ababeera mu nsonga ezo ez'ettaka nga bamaze okubeera nga bazimaliriza nga barulinga in favor of the kabaka nti baweebwa obusiimo bakuzibwa era naawe ekyokulabirako ekya Deputy Chief Justice Flavia Zeija agamba nti ono yeewoonya engeri gye yakuzibwamu oluvannyuma lw'okubeera nti nno yawa ensala era nga efevaringa kabaka ku Chwa Estate. Agamba nti engeri y'okufevaringamu eyo oba ey'okubikkirira nga basala mu nsala nga eganyulwamu kabaka yekka kireetedde muganda wange abantu abamu okubeera nga bakuzibwa kaneezeija kennyini y'omu ku abo nti kumpi myaka 15 ng'ali ku katebe ali ku benchi okuva mu kubeera commercial law lecturer wali ku MUBS Zeija bwe batyo baamufuula resident judge owa Mbarara High Court oluvannyuma munnange mu ngeri etategerekeka ne bamufuula principal judge era nga olwo ne bamufuula DCJ okumufuula okureplacinga oba okudda mu bigere bya Justice Richard Buteera eyali amaze okubeera nga alikulira oba retiringa gye buvuddeko olw'emyaka okubeera nti munnange gyali gituuse ery'okuwummula. Mayanja bw'atyo mu kumaliriza agamba nti Chief Justice Alphonse Owiny Dollo
ono naye muganda wange nga yakulira Siga Eddamuzi aliddemu nnyo olukwe ye byayita ebigendo bya General Museveni. Kati awo General Museveni wabakubira kati Mayanja yagamba ati Dolo alidde mu Museveni olukwe. Mu Museveni agezako nnyo protectinga mbu amaloboozi gaabo agatawulirwa abaavu ku nsonga z'ettaka naddala eryo eririko obwannannyini olw'abo abagagga abazibu ng'erya Maryland eriri mu bwannannyini bwa Kabaka. Ndowooza olaba nti Museveni akikuba left right center, ayita eno n'ayita eno, kuba kati Dolo ali mu mikono gyani, ono Mayanja naye ali mu mikono gyani, bonna bakolera Museveni. Kakati ffe tuli wano mu makkati, jjukira nti already waliwo pulaani ey'okunafuya Buganda, kubanga Buganda bw'ogijjatiko ettaka oba ogikoze eki ogimaze. Kakati awo olaba contradiction eri awo. Awo we tuli Museveni yasigala ali makkati bw'ati nga yazannya ennamba zonna, bonna yabaswikinga ne bakoonagana ne bakola batya. Wano nawo mu Buganda kennyini nnyini n'akyanga kaadizi ze Mengo buli kimu muganda wange okukakkana ng'amaliriza ye wiina. Kale munnange ensonga ezo bw'ozitunuulira zikutwala ku kintu kimu, tulina okuyiga okwawula ensonga ne tuzisunsula bulungi nnyo okusobola okubeera nga munnange tutegeera ki, kubanga omuntu omwe ebbanga lyonna asobola okubazannyira ku bwongo nga ali awo yabakoonaganya yakola atya. Kakati olw'okuba nti nno ebintu bino birimu ssente nnyingi, kakati weesanga nti abakungu Emmengo mu Bwakabaka, eno baminisiters, eno Siga Eddamuzi, byonna okutwalizaamu n'abantu abawansi ku ground nti mwe mulwanira ttaka, abasajja batukijjanya ku ttaka, n'asindika minisita wajje naye ali ku mateeka agakontrodictinga n'ebintu ebimu, eno Emmengo n'agira bw'ati, Siga Eddamuzi n'alikola ati, okukakkana nga babayuzizza mwenna musigadde bulere. Naye ng'ekituufu kiri nti abantu baali badde basalawo ekintu kimu nti ennyaanya oba singa oba olwadde, katugeze ng'olwadde sukaali, oyinza okwesanga nti bayinza okukutemako ebitundu ebimu okusobola okuwonya ebirala, bakutemako ebitundu ebimu okusobola okuwonya ebirala. Kakati essaawa eno muganda wange kisooka obuyinza bulina okukyuka ne bugenda mu mikono gy'omuntu omulala ate nga munnansi gwe mukakasa nti ddala ono munnansi ataliiko bino byabahororo simanya baani nga tajja kubajuliza mawanga ga ku mulirwano nti ba anko baani nga mukakasa nti munnansi nti ono bw'ava wano bigere 2-3 ebijja byajjajjayo biri wano. Bwe tutuuka awo tusobola okutegeera no taata bamuziika wano, jjajja bamuziika wano, noni bano senga bamuziika bwe bityo. Kati omuntu oyo nga tumaze okumufuna then ne tutandikira awo okubeera nga tumulabe abanga ategeera okusinziira ku Uganda engeri gye zeebonaabonamu, asobole okubeera n'ekisa ashapinge Uganda oba agirambike mu nnambika egenda okugisobozesa okubeera nga munnange abazzukulu baffe tebafuuka momboze mu ggwanga lyattu Uganda. Ebyo bye byange.